Fille tukwaniriza. Mwabale nnyo. Bulungi. Olina ntalabika mu some events. Yes. Sitera kulabika ndi muntu nnyo wa. I'm more like an introvert. Yeah. Ekyo kikusumba when you say that you are like an introvert? An introvert, omuntu abeera nga you're so into yourself. Weri munyo. Yeah, I would rather stay at home reading a book. Wesaasira. Sikwesaasira. Nina embeera zange nti nyinza okusigala ewaka ne nsoma ekitabo. Naye nesitagenda ku kivulu. Yeah. Okay, talk about ebimu ebyali bitambula nti oluyimba when Alien Skin we mwakola luyinza oba lwafunamu obutakkaanya ne lufuluma. What happened? Ekyo sikimanyi kubanga omanyi ebyo eyo project ogikola Katamba ye yagiruka. Yali Tata Baby ndenze nagenda nenkola kye nina okukola ng'omuyimbi ebyaddirira simanyi. Don't you feel pain nga project yote? No, nze bamanyi waliwo omulamwa kubanga omuntu gwenkola naye kati amanyi business, amanyi lwaki project agiteeka ku hold, amanyi lwaki project agita. And you inquired him? Yes, yeah. Naye nga nze wangamba lindamu ko ng'olindamu. Fitikamuzi n'oluzinga luno oluyimba kiki ky'oba oluzinze? Sirina kye nduzinga. Yeah. I'm very humbled that ntambudde olugendo lwange mu industry. So siyinza kutuulawo ne ngamba nina kye nsubiddwa. Mukama aba yakitegese bulala. Kiba kyaze nga kyakubeerawo. Yeah. Empisa z'ono omuvubuka zaali zitya mu studio ng'okola naye? Ne Alien? Yes. Alien yali okay. Yali fine. Ng'omulaba nti ayagala project eveeyo nga nnungi ng'eri perfect. Controllable. Like afugika oba aweebwa idea nogamba mbadde nyina endowooza like nga gwe kuba omaze ebbanga mu industry n'omugamba nyina endowooza tukole bwetu ezo idea zibayinga? Yes, azibayinga. Omugamba nti mbadde ndowooza wano tukole bwe tuti nga naye agamba ye kale tukole bwe tuti. Twogere ka video akalabise ng'ogwa. Yeah. What happened, mami? Bannange gwe togwangako. Yabadde ngatto kiki? Yabadde ngatto nabadde muziki neneetega ku speaker. Mani soba omanyi mwe mulowooza birala. Neeteze bwetezi ku speaker nenseerera tuseerera buli kanaku ne tugwa. Naye nange kansesezza. Walange gye bakitudde mu ngeri endala bagamba Fille was sober what? Bamusindise kiki? Tewali yansindise. Okuba soba oba saabadde soba ebyo tebibakwatako naye neekonye bwekonyi kagere nengwa. Nga nkuzizaayo katono naye bagamba ne Tata Baby tafugika kuba waliwo vidiyo ze baakola bbiri nga bonna beetwala. Wali okuteeka akadde n'omukubira n'omugamba Tata Baby toddamu kuvuma kino n'ekino n'ekino ku live ng'engeri gye yali yeevumamu n'oyo omwana gwe wakola naye kulabo Alien Skin. Omanyi ogwo mulimu gwe siyinza muyingirira mugamba nti ogwo mulimu gwe wabula we kiba kiyingirira famire yange muze ebbali ne mugamba Tata Baby tukole bwe tuti ne bwe tuti naye bwe biba bya mirimu aze abihandolinga ya after ya so ayina ensonga. So far luyimba ki lwe tuyina? Nina oluyimba lupya baluyita Tonta. Lulungi nnyo olupya abantu balu streaming luli everywhere. Ogambye tolabika nnyo mu bivvulu kuba ogambye kozi wakiisa otya? Introvert. Okay. Weerimu nnyo. Just steady why? Just steady mukwano gwange ate just steady ayina ennyimba ezinnyumira ng'omuntu mbadde supporter we fani we for some time. Obugambo bw'obusemba eri ku BBS Terefine. Mwebale nnyo twagala, mwebale kuwagira Ugandan music, mwebale kuwagira Fille, tubaagala nnyo.